edda we twakuliranga jjajjaffe omusajja jjajjaffe omukazi akolera ekintu nga ssente zize n'akugamba jjajjawo nno yakomyewo omusajja genda omwebaze. Lwaki yakolanga ekintu? Yalinga akuuma kitiibwa kya mwami we mu maaso g'abaana be. Naye olwaleero osanga omuwala n'akugamba oyo omusajja mbwa, naye ng'akyogera nga n'abaana b'omusajja oyo be yamuzaalamu batudde awo ng'agamba oyo omusajja mbwa, kitammwe mbwa. Kakati njagala weebuuze, gwe omuntu ategeera alina obwongo ofumbirwa otya embwa? Embwa ejja etya n'ekulippira ne muzaala abaana 1, 2, 3. Tolaba nti embwa ewasa mbwa? Tolaba nti ente ewasa nti? Gwe wali osanzeeyo ejjiba erifumbirwa ŋŋaali? Ejjiba lifumbirwa jjiba. Akasanke ne bwe kaba kaagala nnyo tekalifumbirwa kamunye. Omuntu asikiriza ekyo kyafaanana. Kale ne bw'oba wafuna obutakkanya n'omuntu, kkiriza ebyo bye wayitamu obyesonyiwe, naye tovvoolanga musajja mu maaso g'abaana bo. Bw'eba mbwa kitegeeza zino mbwa nto zaazaalibwa embwa enkulu, kubanga taata bw'eba mbwa n'abaana be yakuzaalamu bubwa bupapi obuli awo. Kkiriza obagaana abo abaana tebasobola kufuuka bantu, zigenda kuba mbwa. Olulimi lutonzi. Abakazi, abaana abawala, mutegere kye muli. Ffenna tutuuse wano we tutuuse ne bino bye tuli, bannyaffe, bamaama. Omukisa gwe ndiko olwaleero ne gwe ntuddeko n'essaala ze ntambulirako za maama wange. Nze zange sinnazitambulirako n'eza kitange sinnazitambulirako. Oba oli awo ate abaana bange be balizifuna. Naye nze ndi ku mukisa gwa maama. Byonna bye ntuuseeko ne byendi bingi, ebitundu 7 ku 100 maama. Mmanyi nze yakolebwa omukazi omunaku, mmanyi amaanyi g'omukazi. Nze yakolebwa omukazi atalina kyali mu nsi, mmanyi omukazi eyewaddeyo kikyasobola okukola mu nsi eno. Kyova olaba abakazi bwe bategeera ensi eteekwa kukyuka. Nabaano bagamba nti bw'osomesa omukazi oba osomesezza ensi, bw'osomesa omusajja oba osomesezza omusajja. Kye baali bagezaako okuggyayo nti maama bw'ategeera ayigiriza abaana, abaana babeera bambala. Tumukolereyo omuyambi. Eyakolebwa yateekebwamu ebirungo ebisinga ku oli eyatondebwa. Kyova olaba omukazi bw'omuwa emmere embisi agikwata n'agigattako omuwendo n'akuwa ekyemisana oba ekyeggulo. Omukazi bw'omuzimbira ekizimbe n'okissaawo akikwata n'akiteekamu obulamu n'akuwa amaka. Abasajja tetuwa bakazi maka, abakazi be batuwa amaka, ffe tubawa nnyumba nkalu. Bo ne bagiteekamu obulamu ne gafuuka amaka era ne lufuuka oluggya olwogerwako. Kyova olaba era omukazi ne bw'omunyiiza akuwa geyeena, kubanga abakazi bo kye baaweebwa kyankizo kufa abasajja. Kyova olaba nti bo bali emotional ate ffe tuli logical. Omukazi oyinza omugamba oli musiru, ng'obuuzizza mubuuze oli musiru, ye n'akizimbya n'akitaggulula, kubanga obutonde bwabwe bwa nkizo nnyo ku bwaffe. Mbasaba mutegeere amaanyi. Bw'ozaalanga Katonda n'akuvaamu n'akuwa omwana mu nsi muno, n'ofuuka maama, oba ovudde mu kubeera omuwala oba omukazi obukazi, n'ogattibwako ekitiibwa ky'obwamaama. Ekitiibwa ky'obwamaama kya mwoyo, era lino ndibawanga eddogo lyammwe erisembayo. Buli mukazi omuzadde amaanyi ge gali mu maviivi ge, tegali mu bulungi bwo, tegali mu ndabikayo mu kabinako, tegali mu bbeere lyo. Amaanyi g'omukazi gali mu maviivi ge. Teri mukazi avunnamira Katonda we, Katonda n'atawulira kuwa baana be mukisa. Kyova olaba mbasaba ebintu bino mubitegeere. Eyalumba ensi yalumba bakazi, abakola ebizigo ebitta melanin ono atuveemu yabikolera bakazi. Mulimu n'abasajja ababuyabuya ab'eyerusa gye bali, n'ebisinze kulumba bakazi. Eyatta amaka yaleeta kye bayita mwenkanonkano, kubanga eri mu byalo women emancipation kyabalema okuvvuunula nti kitegeeza bwenkanya, equity not equality. Bo baatwala mwenkanonkano, so nga mwannyinaze tasobola tajja kufuna busajja, tesigenda kufuna bukazi.
noono mwannyinaze tasobola kufuna busajja. Kitegeeza bwe tuba tulwanirira kwenkanankana, that will never happen. A woman was never created to do what men can do. A woman was created to do what men can't do. Omukazi teyatondebwa kukola musajja kyakola, omukazi yatondebwa okukola omusajja kyatasobola kukola. Wabula oteekwa okutula nsi ne weebuuza kiki ekyo omusajja kyatasobola kukola nze kyensobola okukola. Awo wewali ekinyusi n'amaanyi g'omusajja g'omukazi. Mbaagaliza ekiseera ekirungi. Katonda abakuume, musubscribinge mu YouTube channel yaffe eno Simon Sinkai Foundation. Mugobere programu enyo manya kyoli extra, tugenda ebuziba mu kutegeera ebintu bino. Katonda abakuume era abawe omukisa ku mirimu gyammwe ne ku bulamu bwammwe. Mwebale.